Oh yes, ogamba otya muna Kampala, ogamba otya muna Uganda. Webale kuba nti otambula naffe eva osalawo n'ogamba nti yes, Uganda Mukamooli ne Rich Boy wo bwenina okuba nti ntambula nga mpuliriza n'okuba nti ngoberera nkusamu nnyo ekitiibwa blood wange. Webale kuba nti otambula naffe muge tutegese olunaku lwaleero. Ye mukyala mukulu amanyikidwa nga Faridah Nakazibwe eyeeteekateeka okuba nti agenda mu mikolo. Tetumanyi oba Bruno K yagenda okuba nti akimutuusaako n'okuba nti buli obattuka ku lunaku mulindwa mpola mpola. Tetunaba kuba nti tukitegeera mwana wa mama, so n'olwekyo tujja sigala nga tubikuleetera mpola mpola olwo tusobole okumanya ani Faridah gwagenda okuba nti ayanjula n'okwedinga ku myaka 36 gy'alina egy'obukulu bwe tuwulira nga bwe bagamba. Still mpola mpola Uganda Cranes ebyokugenda mu kikopo kya World Cup yabivuddeko dda erinda mwaka gwa 2026 olwo nesobola okuba nti ewaddawaddako. Mali yamukoze emoziro, Kenya yamugwisa draw wano ewaabwe ne wano nejjayo mutebamu kati hope zonna neziggwayo era nga Uganda oba oliawo efuguma bufugumi terina kyetugamba wano nno. Simanyi oba Micho anasigaza omulimo bino n'ebirala tugenda kuba nti tubikutuusaako osobola okuba nti obifuna naye nga tesofa mu bitambula mu ggwanga lyattu mu kisaawe kya entertainment. Still musajja mukulu amanyikiddwa nga Jose Chameleone omu ku bayimbi bannayuganda bagenda okuba nti basooka okupafominga mu ggwanga lya South Korea. Mpola mpola agenda kuba nti akuba South Korea eyo agijjemu omuntu era nga wenna ali yampuliriza Dr. Jose Chameleone agenda kubeera South Korea ate nga banava South Korea bwati Jose Chameleone ye muyimbi munnayuganda agenda okusooka okuba nti apafominga mu ggwanga lya Russia. Bannayuganda abali Russia batono naye nga ate J Chameleone agenda kuba nti apafominga mu ggwanga lya Russia. Ng'ovudde ku bintu bya politics, J Chameleone ye muyimbi agenda okusooka okuba nti apafominga Jamaica come December. Agenda kubeera ne King Binman, agenda kubeera ne Popcorn, agenda kubeera ne Bojo Banton n'abayimbi abalala bangi era nga Joseph Gadimba Mayanja. Chameleone yagenda okubeera Father Christmas. Mwewale kuba nti mutwagala, mwewale kuba nti mutambula naffe kati no ngenda kutwala step by step by step by step by step by step by step. Ekibuzo kiri ebimu ku bitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Ekibuzo kiri bwe kiti, who is your artist of the year? Nabadde ku Twitter nga ndaba nga abantu abasinga bagamba nti omukyala asinze okuyimba omwaka guno bamuyita Azawe. Yes. Then mu basajja mbu akyasinza okuyimba omwaka guno bamuyita Palaso. Kati even he deserves to be artist of the year, male artist of the year, song of the year. So genda mu maaso mbulire muyimbi kigwa asinza okuyimbira mu ggwanga lyattu Uganda. Tusobola okuba tutambula n'ekyo mpona mpola. Nalabyeko Palaso abalala nga bagamba Azawi oba nibwe balese mu okusatu. There were 3 people basinza okuba nti bogerako, but still njagala tusobola okuba tutambula ffenna mpola mpola mbulire gwe artist ki gwosinga okuba nti oyagala. Tubaniriza ku mukutu gwaffe officially Uganda Mukamooli amenya Nidowezi Bampitantambiji Jimso Rich Boy Maxud Junior made in Uganda. Nkutumiddeko wenna mpuliriza obere kuba nti otambula naffe. Yes, big up on yourself. Nzikiriza nsobola okuba nti nkutwala nga mu story ya Nakazibwe then tutambule mpola mpola osobola okuba nti ofuna nawo mukyala mukulu amanyikiddwa nga Faridah Nakazibwe. Of course waliwo ebitambula nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno Chigundu yamunyiga ettooke era nga agenda maaso n'okuba nti ali ebisobooza kugata n'okuba nti asanyusa omuntu wa wansi w'omukyalo oyo mpola mpola. Omanyi nti ennaku zino system ya kikadde kivubuka nti ennaku zino abavubuka beebuusa nti abakyala tebalina love, nti abawala emyaka gyabwe tebabaagala, baagala bakadde. So nabo basalawo okuba nti bagoyinga for sugar mummies and still n'abawala abakuzeekuzemu oba abakyala abakuzeekuzemu baakoowa abasajja okubawa headache, baagalayo obuvubuka obupya obusobola okuba nti bubazaamu ku musaayi ne bubakabala bulungi ne bafuna simanya biki ebyo
bwetyo mpola mpola ekintu nekitambula ku level yemu. So far Faridah Nakazibwe bw'olyawo yagenda maaso n'okuba nti afuna ekimyula ky'omwana mboko fire. Ono omuvubuka yali abeerawo nankola omuvubuka nno omulungi otunulira alina akanyama ke kera kumakya nakola gym nakola exercise mpola mpola nagenda mu saluni naye yotakaviiri nasitula omubiri nagula ku bugoye olusi n'abweyazika n'abupangisa okulabika obulungi ku social media. And even Bruno Kene omusanga mu mbeera za bulijjo, he is always smart. You can't find him nga tali smart no way. Faridah asobola okuba nti yefunira akavubuka kanombu era nga ebiseera ebisinga bagenda mu maaso n'okuba nti bayita nalongo salongo newankubadde nga ate tetunaba kubalaba results. Ojjukira man bino ebintu byakutulagako Rema Namakula yatulaze result ya Alia era nga gwali eyo bolowooza mu biki obufumbo ye mwana. Yes, obufumbo ye mwana nga wetegese naye wona agenda mu bufumbo ye mwana nga ogenda kuzaayira omuvubuka just because oyagala kumukipinga around now. Soka mweteke bulungi mulyoke muzaale. So nolwekyo Faridah ayagala kukimakinga official nobolyawo ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno Chigundu Bruno ke wetwogera bali mu kuteekateeka mbaga era nga omukyalo nagenda maaso n'okuba nti yegesa mu ngoye ez'enjawulo ogezaako okuba nti alaba ngoye kikala kyesobola okuba nti mufitinga ku wedding eno newankubadde nga tekirina kubeera official lunaku kirogenda kuba nti baweddinga naye nga ate wetwogerera amawulire agatambula mu ggwanga lyattu Uganda mu nsonda ez'enjawulo n'emikwano egiya around Faridah Nakazibwe ekiteebereza okuba nti buli omukyalo ono agenda mu maaso n'okuba nti yeetegekera embaga. Kino enno kijja kuba kyamaanyi. Jjukira ennaku zino maani bannamawulire bagenda mu maaso n'okuba nti babawasa naye ng'ate n'abamu bagenda mu maaso n'okuba nti bakaaba amaziga. Precious Remy, Outer Spark TV and Galaxy FM 100.2 zina yagenda mu maaso n'okuba nti azinibwa yazigenda mu maaso n'okuba nti atwalibwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Raymond era nga bakimakinga official. Kino nno kyasettinga trend mu bakyala obulyawo ba media buli omu kati ayagala kuba nti awasibwa buli omu ayagala kuba nti amukuba mbaga naye ng'ate bakukuba nambaga nani I don't know. So Faridah naye agenda kuba nti anytime from now akimakinga official. Bwebanga Bruno ke agenda okutwala omukyalo ono ngamba big up on yourself Bruno man okutwala omukyalo w'ekitiibwa bw'ati omukyala simanyi oba byonna abikola naye nga bomba omulabyeko bwafuluma man ekintu kiri kiriya man era ngenda kusaba ogenda maaso n'okuba nti okikwalira ddala onyweza mpolampola ne Faridah ngenda kusaba bw'obanga onoonya abasajja bonna abali mu kunsi nga boonoonya tonoonya ssente onoonya musajja anakuwesanyo Bruno bambi muvubuka muto akyali muto akyalina amaanyi Bruno alina empisa nsuubira waligenze ne Bruno abalala bakyayi bakulimba kubanga Bruno wange oyo gwe manyi maama yamuyigiriza empisa musajja oyo kukamba asobola okugumirako omwana abeera kukamba okwo nga tavaako kira kumakya buli kyomugamba kyakola Bruno ke genda onjoleze ku bintu adduka misinde genda onfumbire ku mmere adduka misinde genda ku dduuka ondetese bino Bruno ke asobola kambe. So nolwekyo Faridah oba noonya muvubuka asobola okuba nti agumira ku kambe n'okubeera ku kambe Bruno ke ajja kikola bulungi. So nkusaba bambi omuvubuka oyo tomenya mutima basooka ne bamenya nno omutima mama w'abaana yasooka namumenya omutima mpola mpola Bruno ke n'akaaba n'akoga n'afuna depression kwe kufuna Faridah n'atandika okuba nti amukansolinga n'ebiggwera eyo bamaliza beekuttemu nga bwe tuwulira kati ate bintu byambaga of course kirungi nnyo okuba nti obuli atutuuse kituusaawo bwe kityo zikiriza nsobola okuba nti nkujja omuganda wange nsobola okuba nti nkutwala ku timu ya Uganda Cranes nga bulijjo Uganda Cranes bannanga ani aroga Uganda omupiira gwabaddewo over the weekend olunaku lwabadde lwa Sunday. Yes, Uganda Cranes yasobodde okuba nti ekubwa Mali goole 1-0 ku wakati wansi w'omutendesi amanyikiddwa nga Micho Micho basobola okuba nti bamugoba n'asobola okuba nti atambulamu n'agenda mu ggwanga lya Scotland n'atambula n'akochingako ku ttiimu ez'enjawulo okuli Rangers bado ttiimu ezo zagenda maaso n'okuba nti akochinga kuno wabula ate samanya lwaki musajja mukulu amanyikiddwa nga Ingnia Moses Magogo lwaki yagenda maaso n'okuba nti amukomyawo yoga twali tusobola okuba nti tukwalifyinga wansi w'omutendesi wansi w'abatendesi baffe abawana Abafirika Bannayuganda bennyini nga bagenda maaso n'okuba nti bakwata ttiimu yaffe okusobola okuba nti bajongera naye ate kyanaku nnyo okusobola okuba nti obwali awo tugenda tulaba nti ate balese bakocha abazungu abagirira ttiimu yaffe ekola bubi. Uganda tekyagenze mu Africa mu World Cup nga bwe kibadde kisuubira Uganda tegenda ngakono mu World Cup wabula ate wabadde nga wesuubi nga tugenda maaso n'okuba nti performinga bulungi nga wansi w'abatendesi baffe Abafirika lwabadde lunaku lwakumeka lwali lunaku I think lwakuna
Uganda yagenda mu maaso n'okuba nti ekola amaliri ne Kenya mpola mpola wano n'essuubi lya Uganda wanene gwagwemu mu kisaawe kya wanene Uganda wano n'essuubi lya Uganda lyagenda maaso n'okuba nti lisalwa so ku weekend ku Friday Uganda ne travelinga negende Mali basamba omupiira basobola okuba nti bagikubaemu ku 0 essuubi ne ligwerayo ddala era nga Uganda tekyagenze mu World Cup one next year agenda kulinda mu 2021 so far bantu batandise okwogera nti obaoliawo Magogo yastepinzeko down yasobola okuba nti ateeka tiimu yasobola okuba nti egenda mu African Cup of Nations emirundi ebiri ne tusobola okuba nti tukolayo kyetukola consecutive times twasobola okuba nti tukolayo kyetukola naye ate jakoma okuba nti alwa mu ntebe yefudde nga Museveni nti agenda nga ayonoona so nolwekyo bagambye nti yali badde nga steppingako down ne basobola okuba nti baleeta coach omulala like president omulala naleeta bacoach abalala kubanga ate executive eruddeko nnyo tekyalina byeplanning byamaanyi byeplanningira mupiira bagambye nti ono tyefuula Sepp Blatter yali president wa FIFA nti buli kaseera ye yayagala okubeerako yefudde president Yoweri Kaguta Museveni nti alina kuba nti afiira ku ntebe abazanyi bagenze maaso n'okuba nti bakaaba amaziga ebenye okuba nti bakubiddwa basobola okuba nti bakaaba naye ate babadde bakimanyi nti basobola okuba nti baqualifyinga engeri gye eneesibwamu mu nkambi nti obaoliawo akasente kabe tebakafuna mu budde obaoliawo bamisinga abawagizi mu kisaawe n'ebintu ebirala bingi ebisobola okuba nti obaoliawo bibagaana Uganda katwesabire kubanga ate omupiira gwaffe bwe gubanga guli bwe gutiti olwaleero tomanya kiki kigenda kubeerawo nkya biba bikyamu kubanga tulina okuba nti tubeera consistent okusobola okuba nti obuliawo tutunda naffe abazanyi baffe okusobola okuba nti bagenda mu mawanga ag'enjawulo musajja mukulu nalabyeko Faridah Nakazibwe nga ayagala kuba nti akaba amaziga nalabye Dennis Masindo Onyango nagamba ensonga lwaki nina okuba nti mpomulaba ebyo nti olwaleero onaabeera ne hopes zo zibeerayo okola ebyokukola ate management egende nga ekola birala kaseera okuba nti banoonya tiimu okuzimba tiimu nga tebagibuildingira ku ssente ani gwe bawadde ssente ani biki banonye quality players batandika okuba nti basamba omupiira ogwa ddala otherwise ebyomupiira gwa Uganda bijja genda maaso n'okuba nti bimenyeka nnyo nga bimenya nnyo kubanga Uganda teba pickinga talent Uganda ennaku zino bapickinga abaana bali awo nti mwana wa mugagga nti mwana wa gundi ne badroppinga talent entuufu ezalisobodde okuba nti obuli awo ziyambira ddala okugasa eggwanga lyattu Uganda so munabyemizannya lyeyo mutandika okuba nti mukitunulamuko mu sporting talent eziri ku halali mulekerawo ku sporting talent nga olw'okuba abawaddeyo obusente olw'okuba oyagala girlfriend we ye muwanguzi Rose nti ate alina muganda we abeera simanyawa bintu bwe bitunga kwegamba ebintu tebiflowinga bulungi olw'okuba okikola lwa girlfriend alina brother wasamba omupiira akapiira ke tekamuka bulungi n'omuteekawo olw'okuba oyagala kufuna omukyala mukulu amanyikiddwa nga Rose muwanguzi ebyo ebintu mulina okuba nti mubikomya mulina okuba nti mubikyusa mutandika okuba nti musportinga talent nga bwerina okubeera mutandika okuba nti mulaba ebintu nga bwerina okubeera mulekerawo ebintu by'okweyisaako mpolampola otherwise ekyo kijja kugenda maaso n'okuba nti kibatabukako ate mugende maaso n'okuba nti mukabira bwerere mpolampola gulukuda style mwebale kuba nti mumpuliriza ebbanga lyonna nabagambye Chameleone ye muyimbi omufirika agenda okusooka okuyimba mu ggwanga erya Russia era ngenda kusaba muganda wange wena ali mu Russia ali mu North Korea ali mu South Korea I think South Korea agenda maaso n'okuba nti ayimba agenda kugenda maaso n'okuba nti ayimba Jamaica so nolwekyo ekibozo ekiba muladde mutambuza nti ate Jose Chameleone takyali muyimbi wa Uganda simanya takyalina tune simanya biki legendary akulaga nti agenda maaso n'okuba nti asettinga record singa okuba nti kiruma mu Uganda kwe kuba nti obulya mu comparing abayimbi nti comparing abayimbi abatandika obutandisi ne ku bayimbi ab'etabo nalabye bakyali bange nga bagenda maaso n'okuba nti bacomparinga musajja mukulu amanyikiddwa nga Diamond Platnumz ne Jose Chameleone ngamba Jose Chameleone mu comparing otya okujjako ng'olina ekikyamu mmanyi tosobola comparinga Jose Chameleone na Diamond Platnumz omuyimbi abadde okumala emyaka 2 asobola okukola byakola ku myaka egyo gyonna n'omucomparinga n'omuyimbi yakatandika oba olina ekikyamu still n'omuyimbi omupya abaako nebyakoze naye ate tekikuwagala nti kuba nti egamba nti ate nze
nze ndi wakayo okusinga ku taata wange oba jjajja wange oba olimbye man jjajjawo yayita mu bintu bingi okusobola okuba nti ateeta taatawo naye okukuza taatawo alyoka akuzaale so n'olwekyo otandika okugamba nti jjajja ate tolina by'oŋŋamba oba olina ekikyamu abantu abali Jamaica bannayuganda simanyi oba bannayuganda babeerako Jamaica naye nga bannayuganda ali Jamaica ogenda kulaba Jose Chameleone agenda kuba nti ayimba kino kyetwagala abayimbi be Uganda simanyi oba lwaki kati Chameleone atambudde atulaba Levikson atambula ne Kenzo batambula naye oba lwaki abayimbi abalala tebasobola kuba nti bafuna opportunity kuba nti batambulako ekiremesa music wano kuba nti tukula kubeera n'akabiriti kamu nga ketukoleeza nti olwaleero Jose Chameleone yagenda okuyimba e South Korea yekka so nga ate ekitambuza music w'abantu abalala especially betwegomba sawa zino oba okkiriza oba gaana Omunigeria kwali nti ogenda kwesanga nti generation enempya kuliko abaana ng'abakidi kuliko abaana ng'abachike kuliko abaana ng'abatens kuliko abaana ng'abateni kuliko abaana ng'aba Omale kuliko abaana ng'aba Roger kuliko abaana abapya abo nti kati okuleeta ba Tekino generation endala okuleeta ba Ricardo Banks nayo gonde endala bw'oleeta generation ba Naila Mare nayo generation ndala nti ate boleta ba Wizkid boleta ba Flavor boleta ba Davido nayo generation ndala kati boleta Two Face Baba noleta ba Ice Prince noleta ba ba P-Square nayo generation ndala nti ogenda kwesanga nti Nigeria generation zonna zigenda maaso n'okuba nti zikyuka newankubadde nga ate zonna zisobola okuba nti zigenda maaso n'okuba nti zicrossinga Uganda Chameleone bwa crossinga kijja twalira emyaka 10 okufunayo Red and Weasel bwa crossinga kijja twalira emyaka 5 okufuna Eddie Kenzo bwa crossinga kyetutwalidde ebbanga lya myezi oba myaka emeka okufuna omuyimbi nga Levikson nanemugezaako okuba nti atrainingako and like ekitulemesa sirwa kuba nti talent zaffe mbi oba it is because Uganda twafuna just naturally emitima emibi nti we have connections but we don't want to share those connections. For example, so far I read about now tulina abayimbi abenjawulo abagenda maaso n'okuba nti bakikuba mu ggwanga lyattu Uganda bw'otunulira talent eya Fikfamika muganda wange Fikfamika is one of the most talented artists between mweno generation bw'otunulira mukyala mukulu amanyikiddwa nga Azawi bw'otunulira muvubuka amanyikiddwa nga Mudravairo bw'otunulira omuvubuka nga Palaso you can see that eno talent esobola okuba nti etutunda outside Uganda but ojja kwesanga nti niwe kubadde ng'omuntu recommending omuyimbi he won't recommend such those artists ajja kurecommending abayimbi abagenda okuba nti obaoliawo batuswaza nga omuntu ayinza okugamba nti ono gw'oleese muyimbi oba mutontomi muzanyi wa mizannyo oba kiki so n'olwekyo tulina okutandika okuba nti tweyagaliza okusobola okuba nti tukyusa Jose Chameleone because but we need more chameleons, we need more Eddie Kenzos, we need more artists okusobola okuba nti obaoliawo tugenda maaso n'okuba nti tukimansira mu ggwanga lyattu Uganda. Of course bingi ebigenda mu maaso n'okuba nti bibeerawo nti bajja kugamba Chameleone biki naye nga ate kyakola kakikoze Chameleone olwaleero singa teyayimba singa abayimbi bo tebayimba they were all inspired by them. Jose Chameleone, Bobby Wine, Bebe Cool, they were all inspired of mwaba abayimbi generation ya inspiring abo abayimbi ba Red and Weasel ne bajjaawo ne bakola ebintu ebyenjawulo so n'olwekyo bebakozeko babikole naye new generation tukoze tutya okusobola kuba tukrossinga nalabako Frank nalabako omusajja mukulu amanyikiddwa nga Shafik Walkaga Fikfamika bwe yatandika okukola zikola ezenjawulo okusobola okuba nti zimuteekako awantu awenjawulo yakola oluyimba ne omusajja mukulu amanyikiddwa nga Harmonize nava nakolako oluyimba ne Pato Ranking nava nakola oluyimba ne Joboy y'omu ku bayimbi aba Nigeria abaliko Joboy Fireboy abayimbi abatoto taabo is one of Rema nti bwe bayimbi abaliko Nigeria abatoto taabo abaliko so n'olwekyo nti nalaba Fiking atandise generation trend nendaba nti obuli atulina kyekigendo tutusa unfortunately tulakinga capital kyengambira wano omuyimbi wa wano omuyimbi ne government nti instead of okuwa abantu facilities abantu tebasobola okuba nti bakolamu basobola okuba nti batunda talent zaabwe otherwise ebintu bye babikola byanjawulo nnyo tetujja kusobola kuba nti tumalako na mbeera bwetyo ennaku z'omwezi 5 Palasa agenda kubeera Dubai wenali Dubai ngenda kusaba ogenda maaso n'okuba nti omunoonyako King of the East One Bad Uhuru Kuda Sel Saka Free Boss agenda kubeera mu ggwanga lyattu erya Dubai ngenda kusaba nga mu kibuga Dubai niwe ngamba mu ggwanga lyattu erya Dubai oba nabaki man mu United Arab Emirates Dubai
okuba ekibuga ekyo magenda okumerera nti abeera asobola okuba nti akusabula endongo nawe okakase mwebale kuba nti mutambula naffe nalabyani bannange ekimbe ennaku zino byatukola naye nti ogenda kumwekanga nti yes okumansula kati kuli mu next level. Spice Diana endongo yagivaako akola mawulire Spice dayo okole endongo tusobola okuba nti kunyumirwa big up police of Edisa Kenzo Musuuza man kasobola okuba nti komano olunaku lwaleero nsobola okuba nti kutuusaako ebintu ebirala mbikuyigire mbikutuusizeeko nawe osobola okuba nti obifuna weeyagala empola mpola Peter Rich Boya Ntambi Jimzo Maksudi Junior bye bye for now mbaagala nnyo big up on yourself.